nti omuntu nga Fiona bw'anavaayo oba Dr. Hillary ayogedde anti-government opposition ate tebagamba na opposition ani abalimba nti opposition yeyogera amazima yokka mazima genkana ki muzeeyi gayogedde naye tumusobedde mu ofiisi ezimu ayogedde n'ayogera naye tetwagala kuwulira kati mulekeraawo mwenenye mweddeko muleme kutomeza ensi ebyange mbadde sigenda nakwogera bingi naye otuukawo olusi ne bagamba ali emotional kati nkole ntya ababbi tosobola kufuna mirembe emotions zijja omuntu atalina emotions I can try to be emotional intelligent naye omutima muli ng'omanyi ekituufu nolaba waliwo abakola kino ate ng'ekituufu bakiraba tosobola kusigala ng'oli mulamu era be bano abalina emitima emigumu beeba batasobola kuba emotion naye emotion nja ziteekamu naye nkole ekituufu ate abantu bagamba Fiona bulungi ali emotion I am emotional intelligent emotion zange wadde enziraga kamera namwe gye muli tezinkozesa nsobi era munoonyerezeeko simala gakola nze ate simala gasalawo I'm very careful emotion zange manyi kuzicontaininga nenkola ekituufu naye abali mu ofiisi nga muteeka mu mbuto nze nzija temujja kufuna mirembe President Museveni akyali mulamu ng'ali mu ntebe nze mumanyi ng'omuzadde nkuze nga kitange alina by'aŋŋamba by'essaala manyi kiki kye yayitamu okununula eggwanga lino kati nja kukola mumpite opposition it's okay ani abagamba nti opposition balina amazima tebagatusinga naye abantu abamu batya nti bwe bavaayo ne boogera bajja kubateeka mu sheere eyo ey'okuba opposition no you can't be opposition ng'oyogedde amazima ate tosobola kuba anti-government ng'oyogedde amazima faayo ng'ogere gajja kufuula ow'eddembe n'abalala gabafuula ow'eddembe nze nsavinga interest z'omuntu wa bulijjo ne interest eyampa omulimu kozi ge mazima kati gwe bw'obeera eyo n'oyogera by'oyagala gw'omanyi naye sijja kukuleka obbe nti nkya kuboogera nti tibampita anti-government mukole ebituufu